Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kale tukulamusiza nnyo gwatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tuli ku Glosh Media wamu ne Tash Media mwebale kutufollowinga kutusubscribingako okulayikinga n'okomentinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde mu wiiki ya bitalo bibadde mu wiiki eno abantu ndo bangi bafiiriddwa nalaba musiraamu ono watuli bulala naye yafiirwa maama we kamusiraamu kange by the way kaka comedian abalabye batatachimba babaddeyo bangi ate twavuddeeyo twabadde wakasuku yafiiriddwa maama we jjajjaawe muyita maama we jjajjaawe kubanga omukyalo yaleka adde akola 2 in 1 abadde akola ebintu biri eri kasuku abadde maama jjajjaawe ate nga maama we jjajja yaleka yali yasitula omukwano gwe yalina ku muwala we azaala kasuku n'aguzza kasuku so emotional zonna ezabaddewo eri kasuku kyabadde kitegeerekeka yabadde afiirwa abantu babiri omulundi gumu yafiiriddwa abantu babiri yali yafiirwa dda naye ate omuntu omu yazemu n'afa emirundi ebiri ogamba otya sitede nnyo kulikayo nakulabye navuddeyo akantu kandege ekirevu atadde mu kirevu twabaddeyo nina ebintu bye nalabye mu lumbe luno bye saateekeze for granted tamala emirundi junior ne maama we bebamu ku bantu binasinza okwewuunya ku lumbe luno compared ku bibaddewo ebbanga lyonna ebyokwetwalamuko ka sipiidi n'ebiringa ebyo naye tamala emirundi yakoze nze kunze gyempita good gesture okugenda okuziikirako kasuku simanyi guba okirabye otya ate n'agattako ne maama we well ekisogera ddala kitalo nnyo kitalo ddala abantu mwenna abafiiriddwa abantu bammwe be mwagala abafiiriddwa banneiba bammwe abafiiriddwa mu ngeri ez'enjawulo abantu bangi bafudde really wiiki eri tubadde twagava actually mu wiiki eno wiiki eyo yennyini twagava muwala w'ekyanja oba ekyanja awo waliwo ki bannange ono socialite kyanja Diana Skies kyanja abantu baffe bafiiriddewo nnyo mu ngeri y'embulaga yali wekyanja kyanja awo edda nze kyanja erina ebintu bye nayiga ekyanja kyanja gundi we yafiira gundi waffe icyuli yali bamukubira awo waliwo era essaga endala eyali awo ekyanja so kyanja is really needs to be twetaaga okutegeera ate ebintu byonna ebibeerawo si nti muntu alwadde bulwazi n'eri egundi naye awo oba oyiseemu mu kyanja oba ogenza eri nga gundi eri komamboga but those are the areas but mukyo otegera butegeezi nti ensi omanye ensi bw'eba ekula ejja n'ebintu bingi azozo homicide tuba tuzisuubiramu naye tubasaasira mwenna abafiiriddwa kasuku kukuwaza bbanga kyali wange nze nkusaasiramu ak'ensusso twabaddeyo ajja kutereera actually kantu community yonna yabaddewo ajja kutereera but of course with time so yatusabye maama we jjajja yabaddewo eyayogedde then kasuku alyokaddeko yatusabye okukwata kasuku obulungi naddala ffe abakozi b'akantu yatusabye obutamujjonkera nnyo mu kiseera kino kitali bulungi ali mu kiseera which is understandable so naffe twakiwulidde ekyo kasuku tukusabira ojja kumalako eyo ojja kumalirako ddala teweera ojja kumalako
life is like that. Obulamu bukeera ku makya ne bwefuula obugezi ne bukuvwa mu ngalo ng'olaba. So it is what it is. Yakoze kyakoze, yajjanjabye, yalabiridde. Ekisinga okuba ekirungi nti buli kimu wakikoze. Otegedde? Ate n'okuziika yamuziise bulungi. Yamuziise bulungi mu kitiibwa. Nalabye nti babaddeyo nga beefuga beefuza abamu. Tewabaddeyo nnyo kavuyovuyo. So twebaza Katonda ne twebaza n'abantu mwenna ababaddeyo ne tukkiriza ekigambo kimu nti kitalungi kitalo ddala. Alaka jjajja yawa ate yakola ki? Jjajja Alaka yafudde a happy woman. Yeah. Very happy. Yeah. She was okay. She was okay kubanga jjajja yafudde n'eriiso likyali lyeru. Kitegeeza abadde tafuuwa mu ssigiri. Abadde wa ku gaasi. Tabadde wa muliro. Era Kasuku tumwebaliza ekintu ekyo. So Kasuku tukwebaze okuba nti you are once young. Ebintu watu obyogerako bwogezi. You were once young, you grew up and you have lived. Kasuku yatugambe mbu alabye ku mukwano aguwulidde n'agukwatako. Okitegeere bulungi nnyo. So kitegeeza nti jjajja amwagadde naye ate ne Kasuku naye agadde jjajjaawe. Yabadde alemereddwa n'okwogera. Ebintu Kasuku byabadde anyumya ku jjajjaawe. Eriyo abantu abatabituuseko na bazadde baabwe direct. Kituufu. Abazadde maama taata nga mwegoba mweyiribya buli kaseera. Kituufu nnyo era nze kankubuulire. Nze omanyi nze I was well parented. I am actually okay. Ebyo bimu ku bintu bye neebaliza Katonda. Era nze saagalira ddala kintu kitawaanya mwana wange. Nsobola okukkiriza naye sikkiriza ddala kintu kitawaanya mwana wange kubanga saagala kulemererwa kuwa mwana wange bulamu nze ate bwe nakuliramu. Naye ekintu kyesinga okuneewuunyisa kyensinga okuweewuunya mu bantu bano nga batufaako oba kaleefe ababa basigaddewo ekintu kyasinza okuwa essuubi n'essanyu omuntu ono asigaddewo kwe kubanga abaddewo era ng'alabiridde omuntu oyo agenze. Exactly. Anti kati gwoba tobanjibwa. Kati jjajja wa Kasuku tamubanja. Jjajja wa Kasuku yalalidde kutiye mwala. Tamubanja. Ddwaliro ly'amaanyi. Jjajja wa Kasuku alina ennyumba kwokomya amaaso. Okyegedde. Mukyala eyo okuba n'ennyumba eyo. Okyegedde. Nga jjajja ye just abeeraawo. So kati byonna. Nawulidde emboozi Kasuku agamba akasente ng'aleeta akasawo ka sukaali ekagona kaweddewo. Namuga ne jjajja kati katudde ku kiro. Nazo n'azireeta. Nga tezimala. Naye kajjajja kali kankwe milioni 5 weziggwerawo ngambira so kyegeza gyabadde mu bulamu. Jjajja naye abadde walakizale. Jjajja abadde mu nnyumba ng'erimu AC. Jjajja nalabye AC n'entya ne ngamba Kasuku nkuggyeko lo. Jjajja abadde alina ennyumba ye ebaddemu AC. Jjajja ennyumba ye eribaddemu internet. Anti kyengugamba. Erimu rawuta wali. Waliwo abavubuka. Okyegedde. Nange kennyini wanaayogera naawe. AC girowoozaako nnyo. Ne tolina busobozi. Ne bulwe ngenda waliwo nagenda nga ngenda gigula. Ne natidde Kasuku ng'ennyumba erimu AC awe natidde. Waliwo nagenda nga ngenda gula AC. Kati kumbe ebyaye byannimbye. Baŋŋamba 9,000 kati gye nagenda nagyo. Nga yakamwana. Kati ntuuka wali ne baŋŋamba bw'ate simanyi omwana agenda ogiteekayo nga ye yekka ayagala 1,000 bansabe 37,000. Olwo ogenze mu kakadde. Kakati oli kyenda. Kati naye njagala 2. Njagala jasiya kisenge kyange nawaabaana period. Anti ne firimu neekula. Kamu 8 deni n'asatu. Ku buno obwavu obutambula obuzunga. Eyo n'ogiteeka wa n'ogyesonyiwa. Nabe omanyi nze njagala obulamu obulungi. Saagala nnyo bulamu bwa kutoba nansi. Jjajja Kasuku abadde kakati alina internet. Kukuwaza bbanga yakutudde. Nageza akita kibox mbwe kibox. Enkuba yagenze nejja. Kati nenziruka bwenti nenzire ne manju bwenti. Nkulaba esikonze. Ndino Kasuku temujja tutira. Kasuku temugenda tuteka olino kufuza. Eso zimanyi mu companies, mu offices. Ngene eri wapa wa nyumba. Nentyamu. Nagenze okukoma weno bwenti. Ngerola essendala konze. Awe nembera kamu neŋŋamba kati jjajja
Gumula mirembe. Mu byonna ebikusse temuliimu Mbeera mbi. temuli mu mbeera mbi ofudde Kibadde bibyo ekiseera kyo ekiseera kituuse ogende mukama yeebala ekiseera kyakuwadde kasuku naddala kyaliiwo ate nekireka ne mu bazzukulu bonna kireka kasuku abadde muzzukulu nnyo kakati kubanga jjadde n'abazzukulu abalala bangi ati era nawe wenyini wabeera era wakuku yamugulirawo yagula of course kati wakasuku nti wawe nga bono ogamba nti jjajja wange omanyi bajjajja obamanyi janguleete wano jjajja tayagala kujjawo wo nnyo kulabirire wano ntegedde bulungi nnyo era awo wabadde wa jjajja kwe kubadde ekyalo kye ababasaba nabo babadde awo ate kasuku by the way yabawadde offer yabagambye ngenda kusigala basapootinga mwabadde basaba nejjajja waliwo babadde basaba nejjajja abasabi yagambye mu bigambo bye naga nti ngenda sigala mbawola ki era ne basanyuka nnyo kuba babaddewo ne bakuba engalo ne bagamba mwana wange nawudde ayogera ku bantu abo yatuuse mu kisenge kya jjajja zi pledge cards kati ab'embaga bamutandikiddewo zi pledge cards jjajja yabadde azirina okuzimba ku kereziya nga yateekako dda ngenda bawa emitwa gwe ngenda kuwa 8 erina kuwa 7 pledge cards ng'agenda kuzya mu dduka era kati bwe babazeebaze pledge cards zimugedde nga 8 kati ze zino $1,500,000 kwesiku zaadde asindikanga jjajja ne ziggwawo mu wiiki eyo kyeso zaalazeebwa nti oba tobimbuuza ebyo eza ssente aye jjajja baali bategeeragana ne kasuku mu mbeera zaabwe ez'obuntu tobimbuuza ebyo tobuuza kwale kasuku naye sibwe omuntu gw'obuuzabuuza waliwo akatambi jjajja wa kasuku yali azze ku graduation ya kasuku kuba gwe yaleeta gwe yatambula naye omwana amubuuza naye jjajja gana amagezi kasuku g'alina agajjawa nti agajja kunze jjajjawe kitegeeza babadde nabo nga babadde babondinga so kasuku tukusaasira from the deepest point of our hearts tukusaasira you've lost a friend a mother jjajja yenna abadde buli kimu muyiye you can imagine kasuku mu yayanyumya emboozi ye abantu gye bayita ey'ekisiro naye nga yetegeeza kinene mu line ya parenting era nti yakeera ku makya ng'ameze ebyoya byogera nga bwe yabyogera yatya nnyo n'ayita jjajja namugamba gwe nina ebinsumbwa tontwala speed togenda kuntwala mu byoya nina ebimala togenda kuntwala mu byoya kati wegamba but ekyo kyokka kikulaga nti parenting bazadde bameka bazadde bameka asobola okumanya mwana we nti kati sina level ata level kubanga ffe mama waffe twabimugambanga ate mama waffe ffe yatugambanga twatula ku mmeeza nga batubuuza bwe wayazaala nnyo abawala abalenzi nga girlfriend we aluwa era nze girlfriend wange yasooka namutwalira mami n'amugoba netwala owokubiri yali amukkiriza naye yamujerega girlfriend ye n'adduka netwala owokusatu yenna alongoka owokusatu yayita akasengejja ye yayita bulungi akasengejja simanyi naye oba yamupeera ate yamanyi naye ndowooza ekyo era nawuddeko mu mbuzi za kasuku ezimu nga gamba nti waliwo n'ayita nga tannaba kusetolinga ng'aleeta kati mbwa lwe yali alemedde ewaka n'ayita jjajja jangu n'amugaba kokola kiwa nono na mwanange mwagala kumusiiga birwagenda kale nno kasuku in the public eye we all know what is going through because we know exactly what Jjajja meant to Kasuku. Yep. Kizibu nnyo okuba nti obadde omanyi Kasuku nga tomanyi Jjajjaawo. Oba tomanyi Kasuku. Okitegeeza oba tomanyi Kasuku. Wakiri omulabako mu bifaananyi. Kasuku mu gundi ate ekyasinze nze okunkutula ly'erinnya lya Jjajja. Nze sisita wange omu yekka gwe nnina bamuyita Gladys Nabunya. Ono yabadde Gladys Nanyonjo. Gladys Nanyonjo. Kati wange Gladys Nabunya. Gwe Nabunya owabeera wange ye oli aba Wanyonyi. Oli Wanyonyi. The idea is, I loved the idea nti erinnya lya Gladys oliraba. Nze ndwawo ndiwulira.
abaana bali kyusa binaku zino omusanga ye Gidadi Guliriza nze ndwawo kulira ng'oli aliyita ng'oli ddala aliyita Gladys kati babadde balisala nako ng'era naffe bisalako Jida kati I was there kyankoze bulungi nnyo baserebu bano nabalabyawo nga beetalaatala omanyi baserebu balina ekizibu bwe bajja ku mukolo balowooza ate bo biba important baagala abanse balabe era nze nagambye kasasirwa mu mutwalo eri nze natudde eri nensetolinga bulungi nnyo nensaba koze saala zonna ffe tuli basajja basabi saala zonna nga nzimanyi so neŋŋamba kansabire jjajja ne musabira olwamaze osabira jjajja ne tumala omusabira ne tumutwala ne tumuziika ne tuvaayo nga bali bonna baserebu era bagenze noddayo nolaba omupiira tukomawo ne ŋŋaaka ndabe kati kasuku wange kuku nenjija ng'omusajja omuganda tubeerawo ne tumulaba nabaddewo ne profesa nabaddewo ne gundi ne Simon omunene ogundi nembeerawo ne Denoni Galabuzi nembeerawo ne so twabaddewo kakosi kabalekanye ne basiima ogenze ne tutuulako awo ne tuwummula ne twavuddeyo sandoza nga 6-7 jjajja wakasuku ono omulala naye alabika naye era ali ku loozi era naye atera omwogerako oyo oba yoyo gwayita maamaani naye jjajjaawe era ye yayogedde ng'oli alemerera muganda wa jjajja yes ayinayo mu bamaama era omulala gwa bondinga naye atera omwogerako so kye nasinza okulaba kasuku era kye tulina okukola ennyo famire yaabwe eraga nti eri intact eraga nti eri wamu kuba kasuku muzzukulu naye ololaba babaddewo nga bakakamu omanyi nga famire yonna etali bubi famire eri obubi esombowa famire nga alimu obulungi alimu omu yasalawo esaawa ze munaaziika okyegedde yabasumbuwa anti bakola bwe bati omanyi nti jjajja wa kasuku bamuziise ku kijja kwata alina kuziikibwa awo twamusasewewo we bamuziise ye yasaba bamuziikewo nekyaliiwe awo waliwo baani yali famire nalirabye endala naye teebereza ne famire yakkiriza bamuteekewo era hambule kale famire erimu omuntu ng'alina essente alimu omwemba bweti bakuba essimu alo Haji salamu aleikum ono muganda wo wewanigayaza afudde kale okuziika sebo Haji twetowooza kubeere kwa ssaawa mmeka okyegedde enkya ku ssaawa 10 lwenja okusobola okufuna obudde kale Haji okyegedde era nga bakuba nga bagamba bannaye mwenna babeere e Kampala emmotoka mujjagala ne mayiti ejja kuva emulago ku mokyale ssaawa 6 ogw'emisana mwenna mugende emulago ku mokyale eyo ye famire ey'okugattiriza naye famire erimu akasente olukuba Haji jjajja afudde kale abagundi mwogeddeko nabo mubadde mufunye kampani kyeziika nga buli omu ayita idea zize mukwano gwawe mugundi ekyo nga kiggwa abafumbi mbadde ani ayogedde nabo sister gundi oyogera ku mmere twanywedde amata ekiro emigaati kubanga nze saagendayo luli kuba nalowooza kufujja eriyinza obeerayo naye wabadde wakakamu naye wabadde mbu wakakamu kakati saagendayo kati bwe saagendayo kubanga nali nva gundi nali nva Busia twali ku zino pate za Museveni zajaguza nga yawangudde so talk about the friendship emikwano gya kasuku ababaddewo emikwano gya kasuku bazimbye gyabaddewo engeri gye beeyisizaamu emikwano gya kasuku gyabaddewo kubanga nze n'emmere gye nasembyeyo okulya ekiro osanga 4 actually gye nalidde era kubanga navudde n'enjala ennuma biki naye twatuuse wali ng'oyinza okutandika okusaba emmere twatuusewo tuli mu kusaba twamaze osaba biki byonna kati ekiro nga tukomyewo n'okuva eri mu kuziika tuli awo tuli mu mboozi yaffe tufuddeko awo kasuku azze atujoyininze awo tubaddewo keddakiika 3 bamuyisa awo agenze kati yazze okutuwa emmere ani atuwa ono mukyaliyo waliwo kyaliwo oyo ow'amaaso agakola gati bamuyita ani gwabira naye nnyo gwayita sima yeyita gundi meye Nateete publicity I was happy to see him naye ng'ali mirimu bannaye mbaleetera emmere
bwana balete chai kati another person I loved the idea of abantu okwengeje betusanga ne beyisa Bashalom nabalabye babaddewo bantambi babaddewo another person to thank n'abantu yabadde Flavia Namulindwa Flavia Namulindwa naye yabaddewo yasomera ekitundu naye yabaddewo yabeereddewo ddala talk about Tamale Junior ne mama we Tamale Junior ne maama we bazze nze saabadde musanyufu kubalaba ate lwaki saabadde musanyufu omanyi olumbe ennyimba ezifaana bwe zityo ziri bwe ziti ennyimba ezifaana bwe zityo abantu abamu bakoleramu bizinensi zaabwe ontegedde ekyakoleddwa kyabadde kya buntu kyabadde kya buntu nnyo nti omuntu afudde let us put our differences aside tubeerewo ekyo kyansanyusizza naye kyesaasanyuse kwe kubalaba ate andi kati wandibalabye otya why kyobora tubagamba nti bulijjo muteekeddwa okubeera abakkakkamu ontegedde osale ku bigambo gusale fe tubagamba nti kole ki gusale toteekawo nnyo mbeera yakulowooza nti tetumuliddamu kusisinkana musiru nowayiriza kino nowayiriza kiri kyobora njagala Kamiliyoni ne Bebe Cool bantu bange nnyo anti Kamiliyoni asobola okuyimirirawo n'agamba okyegedde olaba kasajja bakutudde bakufulumya ontegedde fuluma kasasiro lwayi because wali onjogerako ng'olowooza nti ki ontegedde ate waliwo okwogera ku muntu naye nze olaba abantu benjogerako obubi si benjogerako obubi oba benjogerako ebigambo nga bituufu nnyo nga biyinza onobbaluma sibasemberera omanyi kye wamwogerako kiyinza oleeta ebizibu kati nze sisobola kubeera Bobi Wine waali naye ate nze munnange olaba simple wuliriza simple Bobi Wine bwabeera wali nze sibeerawo naye ogenda nolaba omuntu yajjookera Bobi Wine yajjookera Bobi Wine ate Bobi Wine atuuse mu kifo ate yagala okumubongako bakubagino ate ne badda mu mawulire ne batukaabirira ontegedde omusajja bw'oba nga tomuwagira politikala omulazi tomuwagira nze Bobi Wine simuwagira era waabeera mpaawo ekitiibwa bwe mulaba nti yoyaze nti okay naye nze ekintu kya Tamale Junior ne mama we first of all Kasuku yaziika Tamale Senior and was fully active mu kuziika yalimu then ekyokuteeka differences aside omuntu yenayina era nkukyobala nkugambe kya buntu naye nze nkugambe nze mu nsi eyange kati andika ey'ekimafiya ontegedde kati nze nkuwe yange ey'ekigunjufu nze ensi yange kyobala nedda si ensi eyiyo nkugambye ebigambo byaberekiriya ekyo eyakoze kya bugunjufu naye kati reflect back otandike okulowooza byabadde ajja akola ki ayogera nti kati kibe kyakuyiga nti olw'okubanga tuli mu nsi engunjufu toyogera bigambo binaayitirira binakuddira omugambo omungi maaso oyinza otuuka mambo mingi ni mbaya kati waliwo ebintu ebimu mu bulamu ebijjawo nga egenda kubeera nga turning point y'ekintu eya life endala eya ekintu ekirala okutandikibwawo maybe ekintu kino katusuubire nti kiyinza okuba nga kyazizaawo enkolagana y'ababiri abo kubanga sisuubira tetumanyi kinaabaawo naye Tamale emirundi gesat yakoze okusituka teyaziika yaze ne maama we ne sisita we okusituka okujja ne bawerekera ne bajja ne babeerawo kyabadde kikola kya buntu bulamu nnyo kikola kya bugonjofu ne Kasuku bw'aba atudde wansi naga naye era Kasuku yakulaga dda yakikugamba Kasuku talina buzibu na mwana tamulinaako buzibu kati ensi yonna yategeera Tamale emirundi Junior yaani ne characters of course ensi yonna kati emanyi nkuyiziki kireta okujja oziika tekyabadde nnyo n'amakulu nkyagabadde nago wuliriza kyagabadde nago si kusaidiya okay si kusaidiya naye nze kunze ate ne maama we era nakakasa nti mukyala naye mutegeke kayinza okuba nga yamutuuza n'amugamba naye omanyi Junior Tamale ono omwana ono Kasuku
tugende omuziikireko. Mama Junior si yazze okuziika, yazze kwolekera Junior, so mwekyo Tamale Junior webale ate ne Kasuku embrace that yazze n'akuziikirako entalo zammwe zigire nga zikendeera. Talina lutalo. Kasuku ye talina lutalo naye ono naye then mulimu n'abajjonkezi wakati awo, mulimu n'abajjonkezi bano, mulimu bakigato ba Kasuku n'oli naye alina bakigato ababe. Kati so bakigato mulina okumanya wawe mugwa bano ababiri mulabye nti ono asobola okujja n'aziikira ono, ono asobola okujja n'aziikira ono. Bino byonna ebintu alina biyigira mu buyigizi. Omanyi kyabulabe ennyo omuntu obutayiga n'ayagala yeeyigireko. Anti example ejja kuggwa eyinza okuba enzibu. So all in all Kasuku tukusaasiddeko nnyo ne family yo yonna, ba sisters be abalala tutubamanyi bababuula, alina gbayita buula brother we gbayita buula. Waliwo anko kojja oba kojjani kojja yabadde atusse ne sister ye yabadde agaba ebyokunywa ne sister we yabadde obwedde ali ennyo Kasuku yatukoze bulungi kojja wonna wooli tukutumiddeko kojja watukoze bulungi nnyo ekiro naddala awo nga tumaze okuziika ekiro wabadde musajja. So bakantu community tutegekeyooko Kasuku kasooka ave mu bino ebyamaziga gaalimu tuyinza omuteekera naye ate tukolimira n'abaakantu abataalinyeeyo kituufu ng'ate bakwano ba Kasuku ddala. Kati waliwo omusajja ukyali wange Uncle Kwezi yabadde saamulabye nze naye Kwezi yaliyo lubi ne luti yalinze luli naliyo Kwezi taziika wa mama agondi yajja mama ono omwami w'Ebutambala gundi Moses abamutani oyo Moses kazi yaziika naye basimuziisa ayinza oba alina ekyamugaana sajja abakulu abassebo n'ebintu byabwe nga bw'alaba ku mufu ssebo ng'amera olutiko naye oyinza okigenda ewala tujja kimulekera ali munnyonnyola ayinza oba yaweereza amabugo naye by the way ekyo nakisoboka. So Kasuku bintu ebyokuziika okubeererawo nnyo omuntu physically kikulu nnyo. Era nze saawadde Kasuku mabugo namulabidde ddala natuuse ne kulebe eyagala omusaba amabugo ng'afunye maanyi. Nze Kasuku saamuwadde ssente bannaye naye physically nabaddewo naye nalabye ng'amabugo gayitidde nga gajjira kumukumu naye nga muwa ebintu etaano gyange. Tubadde tukomerera abataaziise ng'ate muli bakyali ba Kasuku nnyo mumuggyako n'akantu mumusudya nti muli bantu be mwakoze bubi abayimbi ng'akupromotinga musicale Kasuku w'ekirala ky'otamanyi Kasuku bamusasula Megatron teyaziise bamusasula Megatron anti ne Megatron teyaziise tekisoboka yajja kiro n'agenda awo yaba yajja badde ne program endala yaba yajja nze omuntu eyalinnyeeyoko n'ava simunako tabwe naye atali abantu bane program ate omufa aba aziisa naye mwenyini yakyogedde waliwo akatambi kakagamba nti nno bamuyitira omulimu bamuyitira esona nga $5,000,000 n'okwambuka ng'omulambo gwa jjajjaye guli mu ddiiro agulekawo yabadde alimba yakakola ali excited Kasuku ali watulimba kwako watulimba yakakola ali excited ku kyewalabye ku kye nalabye ne wadde omuyitira obuwumbi 3 tajja alaga adi kagenda kujja Kasuku yayebye yakutuse ate nga kigenda mukulamu okumalanga weeks nga ebyaddala no bitandika butandisi ojjukira kati abantu bagenda kuggwawo essimu eri ebadde ejje yajjajjeeyo eyinza n'okuba kati mweri ekyalimu mu zino zi dialed numbers omwo ekyalimu ayagala ogikubako akirowooza amanye nti taliyo. Kati nze namukwano nga juzi yakubira maama we ng'ate amayi yamuziika namugambe namba gisangulemu gisangule kyejjeko okkirize nti yakola ki yafa naye kisigala nayo memory ebateeka otevaawo oba n'ekikusumbuwaawo n'omukubira kuba omanyi yalinga abimala ebyo maama ajja kimala kye bambi ng'ate wamuziika. So tumusabire kijjamu tulamu mwezi nga gumu naye kirungi musajja yajja kiyitamu alina famire ate alina ne famire eno eyaffe fene yaffe kololo eyekololo weri enduulu tuyaffe ekololo tugimanyi kololo otegeeza kasiki Casablanca weri eyo weri tevagawo ate babisi full time nejjo twale tumutandisa mwoli zijja ziri empanvu enene n'agamba bannaye bikolebwe wano era yatuyiyeemu abo naye oluseke weeri naye akantu weeri
so family yo Naye waka omukyala n'abaana we Kasuku family olina nene, don't you worry. ojja I kuyonga. know you'll be disorganized, you'll be disappointed. Ekirungi kyokka ekiriwo nti Kasuku y'abadde alabirira si gwe badde balabirira. Kakati ate ebyo birala. No, kyengezaako okulaga nti omanyi bw'ofiirwa omuzadde nga gw'obadde dependent ku ye, bintu bingi bibeera disorganize mu bulamu bwo. Kabe kasinge bw'oba obadde oli mu kusoma n'okusoma kusobola okukomaawo. Exactly. Naye kati mwene embeera nti ye y'abadde akola ki? Alabirira. Kijja kumunyigamu naye obulamu bujja abamulese akuze. Bamulese atandise obulamu bwe. Musajja mukulu. Alina abaana. So kati ajja switchinga mukwano gw'abadde alina jjajja ono aguteera jjajja oli. Obulamu bweyongereyo mu maaso. Kasuku nga tomuvaako.